السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Twebaza ekitiibwa Allah kyatuwadde obuwangazi, tumusaba okusasira n'ebyengera ku mbaka Muhammadu sallallahu alayhi wasallam. Tugenda kutandikira we twakomye. Agamba Sheikh nti akantu kano kemulaba katono, ono wansi waako wabeerawo ennyukuta. Kati buno budde oti buno bulaba buno buddaaki buno butegeeza nnyukuta nti senga okasanga waggulu w'ennyukuta senga okasanga waggulu w'ennyukuta kaba kategeeza nti ennyukuta eyo eno eri wano kati erine wano eyina fatha ne alifu maaso. Nkiddemu agamba nti kano ka alifu almaddi akatono bakataka standing alif kakiikirira senga kabeera ku nnyukuta lesse eri wano kyekimu nga wonoosanga fatha ng'eri ku nnyukuta waggulu ate nga maaso waliyo alifu. Kitegeeza ennyukuta eyo eba ewangaala nti kino kyekimu ne kino, kitegeeza nti ko tekeetaaga kino, tekeetaaga alifu fatha okuwangaaza ennyukuta, ko kali stand alone. Bw'okasanga ku nnyukuta eba ewangaala mu alifu. Okitegedde? Kati kyekino wano kati lesse nti baa'u yeri wano ng'erina ki kano ka fatha maddi waggulu. Kitegeeza nti kyekimu naye banawandika baa'u ng'erina ki alifu, nga wano bwakugambye alifu ate nga baa'u erina fatha. So this one kano kabeera ba, kyekimu ne ba. Okitegedde? Kino ba kino kyekimu ne kino ku nnyukuta ne wetaba baa'u ennyukuta yonna, ennyukuta eyo ebanga erina fatha ne alifu maaso. Kitegeeza nti kano tukasoma kyekimu nga wetusoma ennyukuta yonna ng'ogisanze ng'erina fatha neki ne alifu. Kitegedde? Tuvudde waawo tugenze. Kitegeeza nti eno alifu kwe kali ebanga erina alifu maaso ate nga yo erina fatha. Kitegeeza nti tujja giwangaza nti a. Tugende. Okay. Adama a so si a si Adama ne a. Adama Adama amana amana wa hadha wa hadha wa hadha banaha bana, because nun ina kano tuga nti bana banaha. Okitegedde? Tuvudde waawo. Wadhaka 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 naama 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 ghasala 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 ayata ayata ayata. Okifunye kale barakallahu fikum wa jazakumullahu khair fi dunya wal akhirah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.